So, Nengamba, since the head teacher will not give an ear, let me just go back home. I talk to my sister. Nenkomayo waka, nenyonyola muganda wange. Ebintu byayogera bituufu. Bituufu. Obera n'omuntu ngo sijagamba nti olw'okuba muganda wange. Yeah, because muliwera waaso byoba naawayiriza ngamba minaye olimba tewayozeza bintu. But then omwana avirayo n'agamba ne banne ne bavaayo ne bagamba banne twalaba nga Mr. Chimu yakwata papers z'omwana because that is not even allowed unless ng'omwana omukutte nti sikola mu UNEB. Naye nange nakola ku bibuzo P7 senior 4 and form 6. Naye tebasobola kuva eri ne bayiza paper yo. Kati agenda kuzzaako kyagenda kuddamu asome oba yakitadde? Abadde alina okuddamu osoma cause banne batandise. Naye yakyali waka because ne gundi gyayagala okukola combination gyayagala okukola si tebasobola muwanga oyina X. I try to confront not the school at large, but nagezaako to reach out to the headmistress. But then later on she tells me nti headmistress ne Mr. Chimoli bamu but bamukwana nnyo oba Luganda simanyi nnyo naye nti bati onawolereza oli onawolereza ono tewali abeera mu nsobi tebasobya. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Nali nkeera nnyo nga kusomero ntuuka 10 mu kitundu. Reason being oyinza okukomawo ewaka olweggulo oli nakugamba njoleze engoye olweggulo n'otasobola soma mu kiro oba lwaggulo lw'okomyewo. So nga nina okukeera nnyo nsange morning preps nsome to replace the time I lost in the evening. So when najja zaali 10 mu kitundu ne muwa sente zange za fees nampandika erinnya nangamba genda mu computer lab ogirongoose nawe mw'osomera. Nengenda mu computer lab nali ngenda nangoberera naye nayingira natandika okunkubagiza ebyamaama okufiirako maama wange oyamala nangamba naye nsobola okuwa essanyu nsobola okubudaabuda wokkiriza tubeere muki mu mukwano ogw'ekyama nga tewali agumanyiiko olwo lwennyini lwemuwa fiizi wange lwangamba nti genda olongoose computer lab. Neŋŋaana yali atandise okunkwatirira amabeere webityo Mukama nannyamba ne mwejja mu ngalo n'enziruka. Bala bali mu lab era abasomesa ICT nabo ne mbagamba Mr. Chimu yampadde CD naye CD tekola. Nagamba ekyo mukireke kyefeko kyeyiye kyokka. So neŋŋamba Precious tewesiba nnyo ku CD kuba ku UNEB baagala hard copy ne soft copy. Soft copy webeeganye kola hard copy.
netandika printinga waka wange oyalaba nga ntandise printinga waka najja nga waka gwe printinga gwayuza gwe printinga gwayuza nengamba invigilator Mr. Chimuli steering my work namubuuza why you tearing the girls work nagamba mbu tekuli linnya nenziramu nenkebera bulungi waka wange ngerinnya lyange ndiwandiseeko bulungi ne index number yange nenziramu nemprintinga gwayuza I was puzzled paper negwa wetyo nga waka wange wedda gwemprintinga gwayuza yampadde fake CD yaganya omuntu omulala yenna okujja okumpa CD by then paper oyagwa I was puzzled nga simanyi kikyakuzaako I had to just get a border mpaka waka. Request before media tugusa ensonga nga tukosubiza nti tujobanga tunonyako ku bantu abamu bamanyi ku nsonga zino era tulina sister wa babiri mbozi ngayo mujiwulidde tusaba sister ono ensonga zino bazimanyeko atubuli ebintu tubajugiza nti ebintu byapeninga mu masomero bibeerayo era abaana ab'obuwala abasinga obungi bayita mu mbeera bweziti kano kalowoozo kagendeera amasomero abakulira amasomero abasomesa n'ebitongole ebyeducation ebitwala education waggwanga nti ensonga baitu wegwawo mu ggwanga omuntu gwe bajogedde kuba n'essomero abeerewo ekikolebwa naye kikwasa ensonyi ng'okubanga tewannabaawo yadde bibuuzo bibuuzibwa Master Chimuli n'essomero lyonna ate nga comments n'abaana biraga nti Master ono ebintu bino abikola naye tugenda kugezaako okunoonya ku Master oyo ne ku ssomero eyo tulabe nawe gwe nawe nanga oli eyo ngomanyi nti zino ensonga ozimanyiiko enamba yaffe eri 0700897395 namba eri ku screen tukubireko nawe tujja kujja twongere mu maaso n'okubeera nga ensonga zino tuziteeka mu public ne public egimanye nti bino ebintu byapeninga ziwa ansans batuteekamu akasente bali ku mukwana akedi naba tusanze okulaba babiri ono muganda wo mukwano gwo muganda wange tugatta mama ne taata mami ne daddy be bamu so ensonga zino zetuliko zimanyiko nzimanyiko bulungi gwozimanyi otya wazimanyidde ku TikTok oba mu family ode zali zatuuka ddala kwa zibadde muffe abooluganda mami ye yali asinga otugatta we yafa kebisinga wangamba nga ngambako ali ebweru nga ngambako we batyo kwa tuli mukaaga katyo twali tugenda nga tubimanya ngoluma push nga tukisa ne tugwamu n'amaanyi especially awo results ezakomawo nga tayina ngeziraga X tetugwamu amaanyi paka we are making the move n'agamba let me try social media. So gwe ensonga zino wazimanya ddi era otya? Nzimanya mami we wafa mu 2023 yali mu senior 3 babiri kati that was the second term mami yafa kati third term is when she comes and tells me nti omwami omusomesa Mr. Chimuli yagezezaako mu harassing ku ssomero nemubuuza waliwo abaalabye abategedde nangamba natidde nenziruka naye wenamuti we yali adduka yamuwoninga namugamba ogenda kweddusa in fact tegeka bagamba batya tegeka obutambaala like ngalinga mukanga tiisa nti don't say anything. So wazimanyako gwe nga gwe wakola woki? I try to confront not the school at large, but nagezaako to reach out to the headmistress. But then later on she tells me nti headmistress ne Mr. Chimuli bamu but bamukwano nnyo Luganda simanyi nnyo naye nti bati onawolereza oli onawolereza ono tewali abeera mu nsobi tebasobya onako na headmistress njirina gwe ensonga zino ku police mwazitwalayo? Yeah. In fact yansoko zitwalayo muganda wange
nganze ngamba because bamugamba later on nti results zo tugenda ziwaayo we batyo ne tugamba katulinde but then nagamba I mean for prior kangende to file a case just in case marks zange ziba tezikomyeyo. So gwaze following ko police watukayeko natuukayo era nenkola statement ng'olwo marks tezikomyeyo. Yes, police negambye etyo ne batugamba nti they're going to keep following up bagenda kusa morning essomero. They'll schedule a meeting with the headmistress and I mean all the teachers, the whole department, especially ICT. Era twagenda ovaayo nga tumanyi nti maybe tungafuna some positive response. But then twagendayo no something like a month ago nagendayo kola statement yange because my statement was the last nail on the coffin. Then batugamba tugenda bakubira but then tebaddamu wadde oraddako the last call they gave us nga batugamba mbo tetulina enough evidence. Nga polisi yabakubira nere polisi yaweeyo Old Kampala police station. Afande simumanyi bulungi manya in fact ndoza simanyi bakirungi okubaatukkiriza kati. Yeah, but simanyi naye kuliko Mr. Onyango. Yeah, abasigadde simanyi bulungi manya because yalinga asinga okwetalirayo. I've also been busy with school and other stuff. So bobagate mwina evidence bagamba tutuna evidence gwenga gwe olabanga babiri bintu yogera bituufu ebintu byayogera bituufu obeera n'omuntu ngo sijagamba nti olwokuba muganda wange because mulimira waasobyo banaawayiriza nogamba minaye olimba tewayozeza bintu. But then omwana avirayo n'agamba ne banne ne bavaayo ne bagamba banne twalaba nga Mr. Chimu yakwata papers z'omwana because that is not even allowed unless ng'omwana omukutte nti sikola mu UNEB. Naye nange nakola ku bibuzo P7 senior 4 and form 6 naye tebasobola kuveri ne bayiza paper yo out of nowhere ate alina kuba invigilator. So yeah, it was fishy nga bana abasinga bagamba yes twakiraba n'abasomesa simanyi oba ekyo yakyogedde mu video but n'abasomesa nze mbadde mmaze okugaako ne deputy nambula ekibaddewo. Ekituufu kiri nti it's unfortunate because even the chief invigilator naye yamugambyeko nti there was not a good environment in the room. Nekyendowooza if really you are very sure your things didn't go the ones you had done, I give you a go ahead to follow to look for justice in the most probable way. But n'invigilator kenyini yagamba nti whatever misconduct, whatever misunderstanding they are having in between, tebanagireta mbibuuzo. Yeah. It's not professional. Yes. Era n'invigilator nakola statement ku police. Okuva bino ebintu byavuddeyo ku TikTok okujja mu public maafunyako ku simu yonna yonna eva ku ssomero tetunnaba esimu ya kimu yiyo mugirina yeah esimu ya kimu tagirina naye tuyina ya HM. But of course we've been getting calls from random people omanyi nze nkumanyi kati biki byeyogera ku social media nga biringanga kisegera. But yeah, we are not moved. So essaawa zino mulina lawyer abali mabega in case nga bigenze mu kooti. Balawyer we balinga babiri. But of course you can't rely on them, especially nabo betaaga payment. So they're not quite reliable, but yes, they are there. So mukadde kano mwafunyeko ku bantu abavuddeyo ku standinga nammwe like nga ababa supporting just a few TikTokers like after the video circulating all over TikTok chala mitalala then omulala simanyi bulungi linnya sibamanyi bulungi but yes bavuddeyo sa omuyagambye agenda printing agenda muyambako printing amasaati you get like something like a campaign.
tugenda kufuna namba ya HM tugezeko kumukubira mukyala kozi mukyala bamitani Mrs. Bamita Bahati babiri something. Simanyi bulungi munyaneze mita Hajat. Manya mita Hajat. Twagala kugendayo tunukidala ku gundi ku sosi naye batusoke mukubirako. Ene kwasi before media tuguse ensonga nakyo tugenda kubanga tuki following ako naye nga katusabe babiro nafune okwenkanya kati agenda kuzaako kyagenda kudda mwasome oba ekitadde abadde alina okuddamu osoma cause banne batandise naye yakyali waka because ne gundi gyayagala okukola gundi combination gyayagala okukola si tebasobola muwanga olina X. So obaka obusembayo bwosobola okuwa Ministry of Education wano mu Uganda nsonga nga bweti kuba kyemmanyi bino ebintu bizibu happeninga ku baana nga tebasobola kuvaayo kituufu kati ministry yo nga yo especially that mulimu UNEB UNEB wevirayo newandika ekipapula gamba nti ate this and this that is not enough muveeyo munonyereze in fact the invigilator yenyini aveeyo solid evidence abantu bali mukwogera mu background ate ministry yote simanyi tebinabatukako obutuusi but this is something huge ate nga baba tebakikozeeko since abaana bangi bali commentinga this and this nze yankola bwati nze yannemesa okukola ebibuuzo nze yangobya ku ssomero because era yagalako omugobya ku ssomero ng'agamba simangambo mbu yakubye omwana amayinja ne babasaba evidence ne bagaana ogijjayo nga tebagamba balina cameras. So it's fishy. A lot of girls are being harassed out there, but they're lacking a platform. We're going to try to kulopa to report the cases. Baba gamba tebaina evidence. Like how are you going to file? Ntogenda nonya evidence tumusomesa yabadde ankwata. Unless nga abadde wabantu abadde balaba. But of course that's akukwatira mu public. Yes. Kwasi before media tuguse ensonga bebyo no byowulidde ono no sister we wababiri tujja kubanga tunonyako ku bantu abala naye tugenda kufanya okulaba nga tunonyako ku Manstone tunonyako ku HM kasina bya kusimu kubebyo kusimu tebimala tudweke ku ssomero lino tulabe polisi wabwa omusango guno nawe wetaaga okutuukayo wano nafuna obwenkanya wekibanga kituufu wabanga byayogera bya bulimba ne Manchester Kimuli yafuna obwenkanya n'essomero lyafuna obwenkanya. So kaseera kano tusaba ab'essomero baveeyo ku nsonga eno lyonga essomero liveeyo ku nsonga eno likakase abasomesa abadde bakola ebintu nga bino bannaye bikyukemu abaana baba bakubasoma kusoma wabula si kubaganza ate omwana wagaana si musango. This waliwo abaana abaseegu nga yajja kukkiriza nga yalaba kyekimuyisaayo naye omwana wabanga omugezezzaako n'agaana omwana muleke ne future ye ate tomanya nti muddeyo ng'akuze musobola okutegeragana ng'abakulu naye tegeeza mwana wa senior 4 omutaddeko embeera future yo n'omwana eragawa bano abaana abadde beegomba okusoma obusomesa kiki ekigenda okubajjira mu bwongo. So abasomesa abatwala education n'abakulu b'amasomero abasomesa batandise okuluzinga value kulwabana abasomesa bamuteka mu masomero abalina emize emibi amasomero mangi namwe mubamanya abasomesa bannammwe okuba nti temusobola kuvaayo kubagambako nina amasomero g'empiira muno abasomesa gye bali mulimu ne bebagoba ne wesanga nga mu ssomero nga musomesa akwanamu abaana bawere 10 abasomesa atwala amasomero nti yesu musomesa asobola nga asomesa bulungi naye tubasaba bekikwatako nti omusomesa yenna kasita niko kuganza omwana omuyizi babeerewo enkola egenda okulagana baticha banne nti si kirungi. So tusaba abatwala education ya Uganda ensonga zino mugitunulemu
ensonga zino muzitunula kuba ziri serious bino ebintu byapeninga gyebiri with evidence though abamu bajja kutya abaana bajja kuvaayo okuvaayo okwogera naye nga abaana balina obulumi abasomesa baleepinga abaana abasomesa batogaatoga abaana babakwata bad touches neweesanga omwana yagenda kusoma amufundiriza mu staff room obawa amutandisa omukwatirira ate omwana wabataka w'embeera n'agaana omwana n'afuuka ekirala nawajjawo bato y'omwana n'omusomesa babasuula kya so tusaba bekikwatako ensonga eno nkulu mugitunulemu nze muzukulu wakabajja ku SB4 Media tugusa ensonga tukomawo n'ebitundu ebirala mu nsonga zino tetugenda kuzivaako tugenda zifollowinga mubeereeko mulindirire ekitundu ekijja. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.